Olwaleero Abaadiventi okuva mu kkanisa ez'enjawulo bakungaanidde ku ssomero lya Midland High School e Kawempe okwetaba mu lusirika olw'okusinza nga luno lwakumala ennaku 5. Olusirika luno olw'okusinza luguddwawo olwaleero Omusumba Michael Mayanja era lwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuli abakadde, abavubuka n'abaana abato. Wabadde akulembeddemu okusaba kuno, Omusumba Mayanja asabye Abaadiventi bulijjo okunywerera ku Mukama Katonda naddala nga baliko okusoomoozebwa kwonna kwe baba bafunye mu bulamu buno obwa bulijjo. Katonda amanyi omuntu era bulijjo atunulira obulamu bw'omuntu ng'amwagaliza birungi byonna. N'obulamu bwe Katonda amanyi ti omuntu bw'anaabeera nga akolagana naye omuntu ajja kubeera okay, naye omuntu bw'atakola ekyo tasobola kubeera w'amakulu. Kyabagamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka, kubanga bw'abeera yekka ajja kubeerera ddala yekka naye ajja kukuba ekiseera nga talina busobozi naye nga tewakyali amuyamba. Ono agamba nti abantu basaanidde okwagalana n'okukolagana obulungi era n'akubiriza abavubuka okuwasa basobole okukulaakulana. Katonda yagamba nti temubeera mwekka. Bavubuka bagenda ne bakula n'omugamba nti fumbirwa n'agamba nti nze nanyingira mu maka eby'okumba byabwe ebyo nze nabikowa dda. Omulenzi n'omugamba nti gwasagala nkyali muto naye nga neekitwala nga tukoze kitya. Kammitingi yakutuza bujja n'okwongera amaanyi ago ag'okuweereza Mukama awamu n'okudda obujja mu byenfuna byaffe eby'amaka, okusitulaganako emigugu nga bannakawempe ng'abasinza aba Seventh Day Adventist Church. Mu ngeri y'emu abakyala b'Emityana mu kkanisa ya Mityana SDA Church balaze obweraliikirivu olw'obutabanguko mu maka obukudde ejjembe ensangi zino. Bano nga bakulembeddwa mu Ssaala Kirabira bategeezezza nti entalo zisuse mu maka g'abafumbo omuli n'okulwanagana. Nga tutandika amaka twalina empuliziganya eyo naye twebuuza lwaki etuuka ekiseera neggwaawo. Tulina okutuulanga omwami n'omukyala ekisenge kyaffe kebeere kkooti y'omu maka tusobole okumalangawo obutabanguko obwo. Bongeddeko nti n'empuliziganya eweddewo mu bafumbo nga kye kiviiriddeko ennyombo n'obutabanguko mu maka. Kubanga budamejinga abaana obwongo bubakosa mu by'okusoma era ne tutabeera na mukwano mulungi mu maka gaffe. Kulwana abakozi ne tubayisa bubi nitusaba Katonda atuyamba ajja tukyalire ebyo byonna bikome olw'okweteekate mu kujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Sala Munaana akulira abakyala mu ssaza Busujju ate ng'ali mu kitongole ekya SDA Ministry akubiriza abaami okulabirira abakyala baabwe n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obulala. Akubiriza abaami okulabirira abakyala baabwe okulima, mulime, musimbe emmwanyi, musimbe kasooli, musobole okuba nga musobola okuweerera abaana, naye abaami basuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Olunaku luno lukuziddwa n'omulamu ogugamba nti tukomye obutabanguko mu maka eri abaami n'abakyala. Eggulire eryo litutuusizza ku ddakiika 2 mu 2 ezise